Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzotya wasibyotya. Nze Nudini Ntegi. Unajua sinzira okutulaba tukusanyukidde okubanga otambula naffe. Bingi bye tukutuusaako ate ne waayo okubiraba. N'obaako ne by'oteesa. Banaffe abali mu America, my friends in Europe, Canada, ne wano ne mu Africa. Abali mu Asia gye muli ne mu kyondo kya Buwarabu awo mu Middle East mwenna. Mwe bali kubanga mutulaba nammwe abali wano ewaka e Uganda ku Butaga nga tetubeera bidde. Ensonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga tutunule eno tutunulira eri Balamu akyetissa amawulire omwaka obukyanga President alayira. At least waliwo ebivaayo ebimu bikolebwa mu bukyamu ebirala bikola ki but at least waliwo ebijja bizibuka n'olaba ekintu baakibbirako ssente baakola biki naki naye nga tutambula njagala kutegeeza nti amawulire aga wiiki ewedde ng'eggwako twafuna minisita mulamba wa urban planning ye mwami Muhanga minisita mukyala yekyo mukyala Muhanga sorry agamba nti ekibuga kisaana kikyuke kijibwe Kampala kitwalibwe Nakasongola capital city gyayogerako eve mu Kampala esitulwe etwalibwe Nakasongola. Nakasongola yewa birungi ki ebifuula Nakasongola ey'amaanyi abaluddewo Uganda n'abagoberera ebyafaayo Kampala onazze awakanyizibwa emyaka ebisanja ebitali bya njawulo mu campaign nayitako Esoroti n'empitako Embaale ngenda kikubuuzira ng'omaze okubuuza ku bantu bajja Ganudini ate omusajja omubuuza tannayogerako omukulu Kasozi Samuel philosopher the professor nsebo nsanyusa okukulaba nange bwentyo oli bulungi ndi bulungi ddala gy'obulidde eyo Uganda yaffe ya bizibu omuyaye yanzikako nabbe essimu zange wiiki ewedde mali nakukubira okunoonya okujja nga nkunoonya tisigina bwe ng'ate nkyayina essimu bambi bakubbako essimu era tekigaano abansonderako bakuweeyo kya iPhone 17 abantu ne 18 enetera okujja bakuwaana ne bakwebaza ne bakola n'Abamerikano bakugamba bali mu first world obulamu bwatadda bw'omugamba musajja ate naffe tunoonya n'omugamba ate mugamba muli ku ggulu lya ku nsi eggulu ly'enku nsi teribaamu kantu konna naye lwaki mboogerera nga tebannagaana Kasozi sooka babuuzeeko yes nja kwebaza mwenna abatulaba abatuwagira n'abatatuwagira naye nga mutulaba mutuwa obudde era tetuli wano ku campaign nti banaye mutuwagire banaye mukole kiwabula mwe mukwate bye twogera so mwenna tubeebaza abatwala obudde abateekako comments tubeebaza namwe ate abamu abatulabirira nja kwebaza mwami Mpime USA mwami Mpime atwaladde twogera awo bingi bye twanyumizaako nja kumwebaza atulaba nnyo ne Hajati Amina Hajati Amina bambia assalamu alaikum Hajati Amina Bungereza egamba kyakasana webbugumo ligenda likubye Europe eyo bakyejo osanga diguli ziri ntuufu naye ez'omulundi guno zaali bubeezi waggulu no Europe bagamba ziri waggulu nga ziri mwana nga mu ttaano ekinene nnyo tesirana kutuukayo naye gende kata olabe zibe kata zijana kutuuka mu 100 ogendeko Mali era omuntu ali ekkata ali etimbukutu wali Mali bw'osanga ab'omu Falansa nga bagamba ebbugumu abeera nga wano obudde obwakakya Sierra Leone zerirani ani Sierra Leone eri mu Sahelo Sierra Leone eri ku coast oba wakaliranye Mali awo Mali ayinaanidde Niger Burkina Faso ndoza Burkina Faso wocha awo bali mu Sahara entuufu naye sebo Europe ebadde inamu ennaku zino bali ekibaleetera ekyo bamanyidde obutiti kakati akabugumu katono okobwekati nti batandise n'okufa abakadde osinga be babadde babeera ekkata oba singa be babadde babeera mu Atakama desert Kire kyekifo ekisinga okwokya ebbugumu Kire emala n'emyaka 10 nga Atakama nga tewatunyeyo kumpi nkuba mu ddungu yesinga okubeera driest Atakama desert naye bambi olwokuba bamanyira obutiti kati ne batendereza amanga gali mu tropics ge gamanye ekiyitibwa ebbugumu so bannaffe bali Bungereza awo mwebale kubanga mutugoberera naye abantu b'Ebungereza omukyala Amina oyo w'amaanyi abantu ab'Abungereza okuwa olukumi lwa ssente cost of living eri waggulu bambi ye mukyala w'amaanyi baba asobola okufissaayo omutwalo n'atugamba kamba supporting emutambule tetuwanenya nnyo yes so
mbadde nkunyumiza omukyala Muhanga agamba mu kuteekerateekera ebibuga capital city Kampala capital ekyuke capital egende Nakasongola naye mbadde nkugamba kampeni bwe nagendako Embaale nengendako e Soroti omanyize siri mutambuze ndi wa Wano Kampala naye otambuddeko bw'oba otuuseeko eyo nagendako e Soroti endaba Mbaale bw'otunula ebibuga by'Embaale ne Soroti toleeta Bumasaka buno Buluweero gamba ne Kambalala kagatteko nze lwe lubuga olusinga okuntama kaakulamu kati kaakula ki kagezaagezaako tonnyumiza nakunnyumiza olubuga lw'Embalala lwakutama okufa olubuga lufu leka naawe kaakati tutandikira va wano ku mayembe g'ente wali agayumbayumba gasimaya bira okuli hardware agayumba akafufufu tegalina na sheepu erabikako Mbalala ekirungi ekirimu awo nga katale k'Embalala ewalinga nakumaati edda yewali supermarket ebizimbe ebiri abitegeera kati obulala buli eri ng'odda ku odda eno erigenda Ntungamu wewali kagundi ka branch ka Central Bank bwe buzimbezimbe tebulina fashion eno yonna emabega w'Embalala kakutama okufa kali awo tekalina pulaani Mbalala Universal wali oguka okugenda eri ekaberebere eri yonna engeri gy'okanyumyamu olinga anyumya akabuga k'ekyotera katuntu baba banyumya kati akeekyotera kagambe kinga no kyotera tetujja kumunenya nti kyotera tali ku level y'aba Mbalala balina ne branch ya Bank of Uganda Mbalala ebiri e Kampala byebiri Mbalala naye obubuga obuzimbe bwonna bufu bate tuli kula dinga eggwanga so ekibuga wano kyenja okwebaza ye Jinja era nze mba mukulembeze nga siddabamira ku byaba Nakasongola kuteekayo capital city nalisoose kudikira yalinga Jinja a traditional city kugamba Jinja olaba esobola okuba capital city tetugifuula capital traditional city lwaki Kampala eyasooka okugulawo edduuka mu Kampala Ludina Visilamu noononya ekizimbe kyo tokiraba we yateeka edduuka oyo history amawanga kati baddira ebibuga ne bagamba kino ekibuga kirimu ebyafaayo ne tulagira ebizimbe byamu temubikyusa mubireke nga bwe bibadde nalaba obuzimbe bw'Ewandege yaawo bonna babumenyemenye bwali bulina feesi erabikiyungu olaba Wandege yoyiwabuganyi tudde Jinja wakyaliyo ebizimbe ebiri okkirira ku radio Wano awo obulaba radio Wano kweri awo ng'olabira ddala obuzimbe obusaana okusigalawo mu structure zaabwo kati bwe buzibu bwe tulina tojja kutuuka okwagala okunoonyeza ne ku history wa Uganda nga abayindi Pioneer Mall wagira bwe yali yannuma walaba Pioneer Mall bwe yali yannuma akedi yali nungi gye bassaawo naye waliwo history yabulira ddala so kyenkugamba ze ensobi ze tukola kati bw'ogamba Busoga Jinja tugireke tugirangire okuba traditional city olyokola webeera kubakulembeza abategeera olabe wetukolera ssente kiki otegeeza ebizimbe ebirimu eby'abayindi ebyedda ebizimbe bya 1800 9 1900 kweyongerayo abayindi abaasooka biri mu Jinja awo naye ojja kusanga byonna babimenye otuuka okwagala okuzannya firimu ku bulamu obwa Uganda mu 1924 nga oyina constructinga bizimbe byammwe nga ne Jinja yali plays a part wetuba tuzanya firimu ku independence Jinja yesobola ozanya Kampala mwagyonoona independence wetwagifuniranga Kampala teriimu mugotteko so omuntu yenna n'azanya Jinja yejja okuzanyawo part era ng'amaduuka g'abayindi so tusooka tugidikira ng'ebeere traditional city tupromotinga obulambuzi mu Jinja tunoonye baani abaasooka okuteeka amaduuka mu Jinja tubawandiikeko museum tuziteekeyo tunoonyeze baani abaafuna amaduuka naye ate olaba ekyo kyonyumyako muganda wange yes bw'ogenda e Soroti n'emyaka kwegiri Soroti ebibuga byeyo kyekiri ne Tololo Soroti Tololo Mbaale ekibuga ekizimbe kubako n'ekigambo 1935 yes kati tulina ebiprojekti naliko Embaale n'embiraba oli mutu nendabe ate Soroti chekabuka street almost number lwakuba saazikwata mu mutwe otambula bwoti olina woweta bwoti nga bizimbe ku kizimbe biriko n'emyaka n'amanya olumu egeya kizimba so ebitulina biprotectinga naye bijja kuggwawo kinnuma ekyo naye baŋŋamba kati nga Mbaale City ne Soroti era baali bakulembeze nti Mbaale eyo okuyitimuka ku Mbaale ne Soroti kuliko ekibuga Obote kyeyawa amaanyi
kyeyawa okuzimba nga akizimba ku lutalo lwe oba ku kusikomo kwe yalina ye ne Buganda n'asalawo ekibuga akisengula okukijja yali ali ku lukwe lwa kijja mu Central yali mutuufu akitwala eri naye nga ye kyali wakati wa lutalo lwe na Kabaka no ebyo byonna bino byokaya na Kampala ne Buganda kiva kuki regional imbalance Obote yali agirwanyeeko gendo la amalwaliro gokko Obote ge yazimba nga Mulago teyalina kinene nnyo kyesinga Nakaseke nga teyina kyesinga ddwaliro ly'Ebukiri ery'eggulu gonna woogenda ogalaba eddwaliro ly'Ennebbi n'olirabako oyinza okulooza Isirayiri yalizimba obugumu bwe liyina Obote baazimbanga ekintu nga ekiri e Kampala kyekiri genda Butale gy'olabe eddwaliro ly'Ebutale gye nga Museveni bwe yazimba Obutale ng'Obutale bwa President Museveni wabulaba ekyo tukimwebaliza akettololo bw'okalaba n'olaba ak'embalala so kakati ebyo ebintu bye twetaaga bw'atyo Obote bwe yali yazimba ebintu bwe yali yazimba amalwaliro kati n'ebibuga bwe byali naye bano abajja oluvannyuma lwa President Museveni be bagenda ne babigwamu oluvannyuma lw'Obote be bagenda ne babigwamu Kampala ne bamugeza ali ku busozi mukaaga nga si bupulaninge Kampala yasooka pulaani y'omu Germany Ernest May teyalinga bino yali pulaninge odi Kampala wonna kololo kati we twagenda twongerako ebibuga Kampala naweza obusozi mukaaga simanya 7 ne bagattako Kawempe ne bagattako biki ebyo ne tulyoka tukola ne tudibaga Kampala yali ayitanga wa no Kampala yasooka pulaani yasooka yali ali ku odi Kampala awo ku odi Kampala wow kakati Kampala ne bajjanga bamugeza nga tunatera ofuna independence najja atwaliramu ebitundu bya kololo awo wonna ebipulaninga ebyo nakasero byonna nga bapulaninze nti eno downtown yeringa Central Business District era yali yenyirira ku mirembe gy'abaamiini ng'opaakinga emmotoka n'otulaba yadde n'ekikoola naye baalina emmotoka banakwabo emmotoka zaaliwo zaaliwo ntono naye ng'ekibuga era kirungi nga kiyagaza so Kampala yali ku pulaani naye kaakati we twajja olutalo luwedde abantu ne bajja bayingira ekibuga okuva ku Obote tetwadda ku pulaningira kibuga olwa insecurity eyaliwo ne bijja nga byonooneka so Kampala neeva ku luguudo neetuuka neerema okuyita mu feezi ebibuga ze biyitamu ebibuga biyita mu phases Kampala teyabiyitamu kiki oyitegeeza ebibuga nti omwana atandikira mu kuyonka n'ayavula n'atambula n'empale ez'ebituli nga taswala n'atuuka n'asuna obubeere nga omugamba n'abira wali akiri abikka ku bubeere n'atuuka nga ate takyasonga omwana bamukwana n'omukwana ze phases ebibuga nayo biyita mu phases Kampala we just leapfrogged kubuuka kuva mu P1 paka P6 ebibuga biyita mu phase ki waliwo phase esooka ya urbanization ngera obubugabuga bwonna bwe buyitamu eyo ne wogenda ebuyende bwonna urbanization ne byoyina abantu budondo yatali mu site y'ejjinja naye era nawe waliwo obubuga bwawo kati ebidondo ebikula byebikola conurbation ekibuga nekikola conurbation so kaakati okuva ku urbanization ekibuga kidda ku kye bayita suburbanization nti obutundu obwetoolodde ekibuga nabo bujja bwegatta ku kibuga kati nga bunansana buli abo bubuga si bubuga naye nga buconnectinga ku kibuga ekinene from urbanization suburbanization ekibuga kigejja ne kiwambiramu n'ebitundu ebyetooloddewo kati awo we mutakola ku kibuga kiwaganyala ku suburbanization we mutakipulaninga kifa nga olaba bikongo nansana alaba yewe kololo ati bajja kuva mu kyawo bonna bajja nansana bamale gazimba olw'okuba amenities eziri e Kampala masanyalaze ebisanyusa biki bonna bazimba awo obuyumba awo tetwabupulaningira nga Kampala ituuse ku suburbanization salama kuleekaana waliwo ebyalo ebimu byenjoganga naye oyogera nnyo ebyalo byaffe waliwo makindi awo simanyi awo ku Hollywood byonna ebyo so it was a product of suburbanization so ebibuga byonna ebituuka ku suburbanization gavumenti erina okuyingirawo deliberately nesobola okubitereeza makindi mu baraka eno wansi byonna biri awo sijja kubyogera abantu nze mbimanyi nabo babimanyi ababisulamu genda olabe naakulabye kiwuunya ekitundu ekyo kyogera kireka ekisinga obubi mu Kampala wa kiwuunya gundi kyamenyawo Katanga naawe eggulu ku kiwuunya leka naawe maama we ne wayiseeko mu Nkere ebwayise
katwe mu nkere waliwo eno nga ku raundi ye katwe nodda mu ndeyo kule ate eri nayo waka wayiseeyo ko eri nsinda lolooza aliyo na president agifuga katwala wano emakindi waliwo makindi wano nno nga wakambuka bwoti makindi omwambuka ovudde ku poliisi kadugwe ludda lwoyagala lwoba oyingiriramu bwoti wonna kimala bumazi ntegeerayo batambula bafuka eno kiri eno abantu ne tubakuliza mu bulamu obwo so ebyo byonna biba disadvantages of suburbanization etaali checked kaakati ekibuga ekituuka ku suburbanization gavumenti zikola zitya zikosa kye bawuyita counter urbanization tetwabikola wano counter urbanization muteekawo satellite cities nti Kampala ekakiri ne muteekayo ekibuga ekipulaninge ne mugenda Embalala ku saidi y'Emukono ne muteekayo ekibuga ne mujja Empigi wano Katende ne muteekayo ekibuga ekipulaninga obulungi nga kirimu settlements kirimu parks kirimu libraries internet n'ebirala byonna n'enguudo ennungi n'amayumba amazimba obulungi apartments amapulaninge apartment emu nudini gy'ogula n'ogula poyoti 5 ku 8 ku 10 kikumi kinene nnyo 5 ku 8 tusobola oteekamu apartment ne accommodating amaka 12 yes n'okola kalina wogenda bungezo osanga ka apartment kali ku 5 ku 8 nga fule ya waggulu kuliko amaka 3 fule eddako amaka 3 neddako zimba kalina 4 agamaka ameka tukendeza population so government wozimba satellite cities ezo abantu mu encouraging mutya bungeeza nabo kye baakola webatuuka ku ati kati ku urbanization eyo giraba counter urbanization gyoyogerako tuli ku nsi erina capacity erina budget erina finance esobola okukola ebintu ebyo tuli ku nsi nga ne state house bakagitereeza parliament bagizimbidde emyaka 2 nga parliament mukyayongerako bikiko n'akanyigo kyonna kiringa okitegeera olabe enguudo bazigira tezigira kati kyangamba nti olumu kati nga apartments zetwogerako mpozi nga bakyalina baate betugenda okuguza eggwanga nze bino mbigamba bukulembeze bunajja si bwa Museveni obunaaba buli zempa advice abakulembeze ab'enkya abanaabeera mu urban planning n'ebirala si wa president Museveni Dudini kigasaaki okukwata kondomu n'ogiwe yafunye olubuto ali wakati yafuna olubuto President Museveni yafuna dde olubuto tomuwa kondomu gavumenti ye yawaganyala dda tekyasobola kukola byakoze abikoze ebiganye kati tubuulira banajja olw'okuba minisita Muhanga agamba Nakasongola kiri mu pulaani oba vision eya 2040 kati mpa abalibeerawo 40 mwe mulina okukola bino saagala kuwa President Museveni so bino byenkugamba mbiwa gavumenti eri credible esobola okukola bino nti ekibuga bwe kyali badde counter urbanization abantu abasinga ne beesaa ne bagenda mu satellite cities abagagga ne mubasindika ewala okuyisa n'ekakiri abagagga abalina amamotoka ne muba planning yes ne bafeyo n'ekololo newa bagende namayimba kuba bo balina emmotoka then ne muyoka ekalaji eyo kweyongerayo kibayita counter urbanization ne tuteekako ekicounteringa effect yo gavumenti yebeeyina okuteekateeka gavumenti ekizibu kyawano gavumenti kati abagaggo basindika otya eyo njagala ondage mechanism ki esobola osindika omugaggo mujja emakindi omujja enansana omujja emmengo n'abava namasuba kaakati we mugenda ekakiri era bino byebimu ebijja okulemesa capital city ye Kampala kubamba emanya ina Kasongola mbadde sinnatuukawo tosobola kukola capital city nga government olina bwannannyini ku ttaka bikulemye so kaakati wali wamugenda ekakiri gavumenti erinamu omukono ogw'ekyuma etegeera abantu otandika otya musooka ne mufunawo yiika 10 ne muzizimbako amaka amalungi nga kuliko amaka ag'omuvubuka eyakamala senior 6 ngoyo ajja kufuna ka apartment kuliko omuzigo gwe kuliko ekisenge kuliko ddiro ne ka sitting room neki oyo atalina mukazi ne muzimba apartments nga 10 z'abatalina bakazi ne muzimba apartments z'abalina family ngoyo ajja kubeerako n'omwana wasula neki ne muzimba apartments z'abakozeeko middle income abasobola okusasula emitwalo 3 ezeyongerakokko ne babeera n'ennungi ddala n'apartment z'abagagga ddala bibungeeza bwe bakola ebibuga byabwe ogenda ku apartment ogenda ku gundi
bazita batya ezikola ki ng'ogyeko apartment naye ze bazimbye awamu batera kuziyita batya estates. Ogenda ku estate ng'omwana w'omwava bazizimbayo batyo nga mulimu ez'abanaku ennyo ez'abanakunaku abagagga n'abagagga ddala. Kaakati ng'omwana w'omunaku azanya n'ow'omugagga mu paaka y'emu baawukanira ku mmotoka nga ziba kimya olw'eggulo n'ennyumba ezo zizimba apartments. Bano bagira mu vaani, bano vyeyitiye bano. Omulala bamukima ku bigere. N'okomanya ono wa mwavu naye nga babadde bazanya toyawula. Paaka gavumenti yazibazimbira. Then we tumala ekyo abagagga ennyo musendewo ekazi zammwe nga 50 musale poloti nga mutandikira ku zino gavumenti ziyateekawo. Ati abaavu mubagyeyo eri ne mubawa apartments zino ennungi nudini ng'osula mu kayumba kalimu n'olubege. Gavumenti negamba tukuwa emizigo 2 neki ku maka amalungi amazzi mwegali buli kimu oyinza ogaanira eri. Bungereza nno bo we baazimba baziteekangako n'okuziwaana home for the braves. Buli omu n'ava mu ghetto ye najja mu home for the brave. Kaakati ero gye bavudde ettaka ne muli eddiza gavumenti. Ne mulyoka musenda ne muli planning enguudo nga bajja kuyitawo sewage system pipe omweziri muyitemu cables muyitemu gas kuba tetukyayina nku. Tujja kwetaaga gas ava ku refinery e Bunyoro nga buli maka galinako access nga olaba amazzi ku gas okusumula busumuzi n'ofumba. Ebyo byonna bijja kwetaaga olwo mu planninga. So we mumala ekyo abagagga mu baplaningire temuzimbawo. Mubagambe kati buli mugagga ayagala Wano. Oba sekyo gavumenti ekuzimbira gwe n'ogisasula mpola mortgage ne abagagga ne bali okaba. Ndabye kati nyine ebintu bibiri. NSSF eyina ettaka lyezzeegula ng'ezimba ebizimbi. Babifaanana biti. Owulira? National housing. Eyo yafa. Ate ekyakola ki? Leka naawe. Twalibadde tulina crisis y'amayumba ga national housing. Anti baani abagasobola? Omanyi ogenda okumaliza amayumba ago ng'oli mu miliyoni 5 okugulayo ko obuyumba kawumbi. Muzimbira baki? Ffe twogera ku mayumba g'abanaku. Tetuli kwabo abo bafuuka babbi. Bazimbira babbi lolo ya gavumenti mawanga galina capitalism eriki. To better the life of those who are vulnerable. Kati wewe muzimba gabuwumbi abanaku mubayambye kinga. Lwaki kubera noza baba akola kufuna magoba ate. Kyenkugambye sebwe birina okuba amawanga tetutunulira magoba. Sometimes tutunulira greater good ey'abangi. So twalibadde tutagetinga bintu biyamba banaku omunaku. So national housing smile NSSF projects zibayingiramu za kugaggawalanga bitongole. Twalibadde tetukyamenya na NSSF. UPDF yalibadde ekola omulimu ogusinga. Cairo ekibuga ekipya kye baakazimba nga senadda ku Nakasongola. Wano mu Africa waliwo anakivuganya yadde. Namanga ga Buwalabu galina kwenyusa ofuganya Cairo ekipya. Ekitali Alexandria. Ndeda Alexandria gyeri ku Mediterranean ne Cairo munda mu interior. Kakati kilomita 45 okuva Cairo bazimbyewo Cairo omupya. Naye kiri kabaka. Ensi yonna yali etaze negenda okulaba ku mawanga. Abantu bagendeko kubalabe ku Cairo kyakoze. Bagisaakingeko busaakinzi. Kyekugambye. Yajja mukambwe. Egypt waliyo obwannannyini bw'ettaka. Bino bya mulimu kutijja ttaka lya Nudini lino lyagulya. Nzapita wano. Kadesimolo lyalina onayina kati onayina gavumenti yali eyina okweddiza ettaka presidency nga yakawamba n'agenda akola ebitaliimu. Capitalism is a luxury of rich nation. Si mawanga manaku. Kati ffe twatwala yaki? Bulalu. Kwagala kusanyusa Abaamerika kusigala mu bukulembeze olw'okuba nti baali bajja basula nnyo amawanga agayina system erimu olu-socialist. Presidency n'akimanya nti nno nina kudda ku capitalism, socialism and Reaganism. Privatization. Otunda otya n'otunda n'ebitongole ebiwa essential services. Obitunda otya. Gavumenti yali erina okwesigaliza ebisinga. Gavumenti yali erina okwesigaliza okuzimba mu bibuga okupulaninga. So mbadde nkulaga nti ebibuga byaffe tetwasobola okuva ku sub-urbanization twali tulina okudda ku counter-urbanization abagagga n'abantu bajje mu kibuga kino ekikadde then tudde ku re-urbanization tukomewo e Kampala tutereze e Kampala kyagaana. Kati Kampala is a dead horse. Ne Kampala nze olumu bw'omuyitamu olina lwoga abantu bazimbye ekibuga. Ekyo that's economic growth not development.
otuuka Nigeria eyo noga wafu n'otuuka Nalya wafu tutenda butenzi waliwo ebiraakinga akankubuuze woba otenda Nalya naggulu waliwo singa ekimotoka kya fire kiba kikutte waliwo ekisobola okuddukira nekifuna hydrants ezigenda okuzikiza omuliro munaggulu kyongambe ekimotoka nga wakutta omuliro munajeera naggulu bazze bazikiza kalina guweddemu amazzi gaweddemu munaggulu awo munajeera waliwo ekisobola okuddukira kifuna amazzi kinagenda okudda nga ekizimbe kikyali awo ebibuga ebitegeera ebikuza obulungi wali badde nga kumpi buli katundu kaliko ki we basobola okufunira amazzi naye kino ekyamazzi saagala kukiremezaamu ntera okulaba balina we bateekateeka obuntuntu obwo nga bajjawo amazzi ati byebifo ebitono so wetubanga ebitundu bipulaninge bulungi twalibadde ebyo byonna weebiri nti Najeera Kira naani yonna naye kisooka sewage system yennungi ennyo eyo ku sewage seba oli maaso nnyo ku sewage kati byenkulaga nti ebibuga byaffe tukyali ku medieval cities ng'eza Europe ezayinanga sewage system ebyo byonna byali badde bipulaninge enguudo zayo jamu waakwata kiba kiri wabula kujjamu ngatto so kyekugamba nti Kampala is a dead horse mu management tulina kibayita dead horse theory nti bamanager abasiru balemera ku idea tekyasobola kwongerayo kitongole kibayita dead horse nti endogo yeefudde n'udini nga gwe nannyinoga endogo yeeyo nedda tugyongera omuddo ejja kudda engulu noga weebeganya omuddo muleete karoti amazzi ebadde enywa muteekemu omunnyo naye enfu noga weebabiganya tukyuse omulaalo that's poor management so Kampala is a dead horse naye tukyusa bammeeya tewali kikyuka nnyo tukyuse executive director tuve ku bwa meeya bibyo byonna biganye Muhoozi najja nagamba ayagala enguudo za Kampala zibeere za leeni nnyo ogenda kuzijjawo Katonda agenda kudda atonda ettaka kakati genda wali kyamutawaza eno gundi otandika okufunawo enguudo ennya ogenda zijjawo esayidi nnya n'eno nnya it's a dead horse so tulina kuddira kuteekawo bibuga either satellite oba capital city empya to deflating Kampala ebeeramu emisana miliyoni 12 ez'abantu ziba mu Kampala awo ekyo nesigamu miliyoni nga 6 ngawo zitemye nnyo ndo manyo zirinyisizza nnyo nedda sebo Kampala is a mega city badde ragamba miliyoni 6 sasa siyawa ne Uganda ogenda ku ebyo ebyaba abagwagwa batera nagamba nya kitundu emisana balalu mbwe ekiro ne badde wakiseeyo tusobola okubala pa square meter tugende ku Namirembe road tubale essaawa z'emisana tupime square meter olabe bantu bameka abalimu mu square meter bangi abantu awo Kampala is a mega city olwa population oli sure yes kati gwogamba Kampala ina abantu nga bameka Kampala abasulamu nga tugenze by square meter zuwera asa abasulamu emisana zuwera miliyoni 12 Kampala oyo era lwakuba ekikendezezaako bino bye bagoba ababukiyosiki kati ne kakkanako naye luli badde mu miliyoni 12 nga olaba bulabi batambula olw'eggulu abamboka bakki n'otandika okubalawo wabula olina lw'okwata olwo abanaku be Makindi eyo bantu be waffe abanaku be waffe eyo gyensula eyo mu kikajjo obweyogere wano waliwo wano olugenda Kaleerwe anti njagamba abanaku abo tebanyege njogera ku bantu ffe bamufuna mpola bwe tuba tuyita wandege yaawo oyitawo ku Equatoria nga boda ziri awo abantu batambuza bigere bagenda bamanyi n'okwetomera population batulimba tuli mu miliyoni 6 tuli mu miliyoni nga mmeka batulimba banaga bako ne miliyoni 6 bako na miliyoni 6 Uganda population ekula natural and artificially oitya natural population growth bana Uganda fertility rate eri waggulu tuzaala nnyo tunyumirwa nnyo okwegatta ffe wamu abasinga onyumirwa sex mu nsi bakola gundi eyo gundi index sex satisfaction index Uganda sawa tututte bba tunyumirwa nnyo sex tuli baka tuli baka ffe tuli banna Uganda bani ffe abatanyumirwa nnyo gwe oba ffe batona oloza bibeetimba mu byenyi naye ku Moze wandiba omutuufu bana Uganda kati eri abakompensating ebibyo sex wabala ne bamukompensating abo ne bamutwala so
kati tuzaala nnyo ng'ogyeko ekyo ate artificial population ekula border za Uganda ziri porous omukongo adduse Congo olutuuka e Uganda kiwedde afuuse mutuuze bonna beeyongera ku Uganda population ekuze so kaakati eggwanga ng'eryo twali twetaaga ebibuga ebipulaaninge ng'eggulu waliyo ekipulaaninge kyovola nti India balina New Delhi lwaki bakiyita New Delhi waliyo Old Delhi ekikadde bakifiisa omusajja yakeera enkya n'azimba New Delhi n'azimba y'amayumba n'azimba buli kimu n'akeera n'awa ekiragiro kilometers nga 82 okuva ku kikadde n'akeera enkya n'abalagira nti saagalamu enkya yadde ekinyonyi mu kibuga ekikadde mwenna mutambule mugende mu kipya woyingira wogira babazimbiddeyo amayumba ng'amini bwe yataaba abantu wano ng'abayindi bagenzi muyingira amaduuka nekiri kyali kya kibuga kipya n'abagoba nadda okutereza eno ekikadde New York eriyo ekikadde n'ekipya amawanga galina ebibuga ebikadde n'ebipya Kampala yali yeetaagako ekirala ekipya New Kampala nga kiringa gundi eri temangalo kweyongerayo ekipulaaninga obulungi tetwabikola so bwe tuba twalemwa kati tudde ku capital city empya kati ekibuuzo kyange mu mukyala Muhanga benyonyodde byonna biraga oli muwagizi we era njagala mumiitinga mbeera Muhanga agamba kive e Kampala kidde Nakasongola ne reason ezimu kuzaawa nti kiri mu central than Kampala mbu Kampala buli omu aba asobola okutuuka wali nga si wala nnyo n'atuwa n'atugamba nti biri byoyogeddeko abantu mugotteko guli awo si kipulaaninge ne bwogamba okukitaggulula tosobola kitaggulula kisoboka naye oba oyise mu process nene kyetaaga mugezi nnyo okukitaggulula wano kubera nakyo tetuyinza kireka bwe tutyo yadde tuzimbye ekipya then muwa abakulembeze bafune Kampala yino anti capital afuuka gundi nga bolaba Dubai na Abu Dhabi fudde ku capital wabula kutereeza kibuga tetuli ku olooza America singa twali bakubala capital seriye ebibuga ebisinga ne Washington nga byamaanyi nnyo gendo abagabuga ga Seattle gamaanyi Seattle yamanyi nnyo ya Washington state Seattle tegambika gendo abe bya Atlanta naye bangamba Seattle kibuga kya ddala mbwaliyo na bagagga Seattle kyamaanyi nnyo so kakati twetaaga okuba n'ebibuga nga ova ne ku capital city abeera mu kibuga nga teyeetaaga capital city Seattle nyina abantu bemanye Seattle nabo tebasaaga leka n'okuleka mbatumiddeko abali Seattle bibuga byamaanyi so kakati Muhanga nja kusooka kumwebaza lwa idea okuba nti naye idea Amini yagirina eyo beera ati n'okugirivivinga oba mugezi Amini yawa nsonga okugamba Nakasongola Amini naye yali ali ku central location naye Amini ekyo kyali kya kigezi nnyo kitya nti Amini yali atadde already ne reserve nga basimyeyo bateekayo bitanka eby'amafuta okuteekayo reserve z'amafuta capital city so ye yakyagalako olw'okuba nti no ye center naye nga nze ku bwange Yamini yali ayagala kibeere bwe kityeyo Nakasongola yali alonze choice nnungi kati mbadde nkyakulaga nti kale idea we bayamini okugirivivinga nakyo kikulu abalala bonna kibalemye okuleeta n'okukiteeka mu nti tukidebatingeko tebabiriko bamativu ne Kampala yaabwe naye yenja kumwebaza idea gifunye mu bwongo n'odini wooba omulwadde w'oluwumu n'otefaako kunoonya ddagala lukutuuka n'ebuziba kakati ono taganyi lutuuke buziba ye yatandise okunoonya eddagala oyo oba omwebaza abajja kuwona n'amalako tajja kumalako kuba regimu nfu gavumenti nfu tesobola ate gavumenti ye yamulonda tesobola kituukiriza anti wulira lwaki ajja kituukiriza bwe bakugamba urban planning baba bategeeza ki anti urban planning lwakuba eno baba bategeeza ki so ntwaliraawo ate mwagikoza terina kuba urban planning kyokka erina okubeera ministry ya ebungeeza ya local government rural and urban planning ebyalo byani agenda obikola ko bina ministry yabyo bagambye ebyalo binaabawo ebityo abo ba PDM twabasindika mu PDM balime lwaki PDM mwaji wanaaba ekibuga balime ebibuga we tutatereza ebibuga Uganda tejja nayo kutereera lwaki twaba wa PDM no wano Muhanga nso kyeyagala okuba advice nga baba bakola kino naye si regime eno amawanga agakuze wotulanga ba China balina kye bayita rural revitalization esobola otereza Uganda rural revitalization nga bategeeza ki rural revitalization ya kutereza byalo mu byagasa abantu baleme kuva mu byalo kujja mu kibuga omukiso guno gwonna n'otereza ebyalo abantu baddayo China rural revitalization ekyusiza China nti tourism
mu 2025 miliyoni 780 ze zakyalanga mu byalo okulambula ebyalo bye bakyusizza tourism mu byalo bagenze mu byalo nga bapulaniza ebyalo ti buli kiro ka community kabaki tino kabakakwa omanya abakakwa we bazina oba we bayimba bali eyo tupulaninge ebyalo by'abakakwa abakakwa tubempower tubateekemu kasente ba training abaana abazina buli kiro saawa 12 abalambuzi baba bazo okulambula ebyalo by'abakakwa batule balaba amazina g'abakakwa Uganda yemuko esinga zi tribes ennyingi twali badde tuzikozesa nga zitugasa wali abakebu obamanyi bokebu batugamba nga abakebu ntino bateekawo kabina nga attenswa tabeera na mumuli gumulisa edda nga tukyali bato ngakyusa kabina ne kaaka we batugambanga abakebu Abaganda mwawayiriza buli yabasala mu maaso n'abakebu bagaba bali abantu taba mukama naye omanyi ebikwata ku bakebu tuorganizing ebyalo akebu people bali gundi northern Uganda tuorganizing ebyalo by'abakebu waliwo wano babbamuka ab'ebyoya abazina arakaraka dance naki abono mubamanyi koko naye eriyo abatamanyikiddwa abavanomo obamanyi mu constitution mwebali abavanomo bali eno Kasese so abavanomo tulonye ebyalo byabwe tuborganizing tubatekereyo tubakulakulanye ebyalo babikola batya China baddira settlement ne bazimba amaka amalungi amapulaning so si muntu omukubeera n'omulala ali eri ababbi bwe bakulumba tukuyamba tutya ne babazimbira settlements ennyonjo zirimu emiti zirimu parking zirimu biki gas bamufuna amazzi bagafuna then wakati ne balyoka bateekawo park abaana mwe bazanyira kati aba wano bayinza bakolera kikuba ati tulina okukola ku byalo ebyo bya gas bireke njagala kati wano biki byetuyinza ebyawano bye tuyinza okubakolera twagala nga bakyakima amazzi gaabwe ku luzzi isoke tugazetinga ekitundu wano ewali oluzi abantu tubajje gye basaasaanira eri yonna gavumenti babazimbira obuyumba bwabwe obulungi nodini we tujja sobola otherwise genda ekayunga nali ekayunga ng'abantu basula n'embizi zaabwe n'embuzi mu nju olw'obubbi ebyo biba byalo ki wobirekera ebweru ente ffe waffe Nakasongola ente wogireka ebweru bajja ne bagisala ne bakulekerawo ebbaluwa egambe yagisaze mu siraamu ebyenda lya tetutaddeemu butwa munaakuza ddi abo abantu sookoleke Nakasongola bakola batya Nakasongola wakyali yente bangamba no nekayunga nga bw'oyogera ente era bazitwala bagamba nebakolekera n'ebigere olumu ebyente anti tebalina budde batwalako bino ezimu bazitwalirako n'eddiba basalako omutwe nga basala kisambi n'addiba babigirako mu lufula oba mu kubucha nga bamala bakugamba ebyenda lya eyasaze mu siraamu ekirala tetwataddemu butwa ng'ente 3 zigenze oyo okulunda future ekomye okulunda kuganya abasigadde embuzi baswana tebazitubba kuwana ennamasuba ndowooza owulidde kakati munaakuzaddya ebyalo ebyo mwabawakana we mbagamba tusobola obikuza bwe tuti munaabikuzaddya ebyalo baba birina babyagazisa batya abantu bibeeramu ati kakati omuntu mujja ali mu kayumba nze we nagenda Nakasongola nasanga omuvubuka nga yasuze na ku musota negufa yagwebakako negufa nga bamukuba olwali nga ndi mu campaign yava okunywa omusota guli mu buli najja n'agugwira we yagwa teyakyuka yadde nga nagwo tegulina we gwekyusiza omusota gwafiira mu buliri gwali omutwe gugutadde wansi gwali guyingidde nga omanyi mu budde obunnyogovu ginoonya ebbugumu guyingidde yo oli olwajja talina na ttaala agira bugizi bwati ava kunywa nga agwa yeebaka omusota yagwebakira okeerenkeera okugira mu buliri ng'omusota gwafudde egyo gyali miroge si miroge gwagwa ku muntu atasaaga yo olugwa takyuka gwagwako omusajja n'agugwako yagwako omugwe guyinza okwetaasa kiro 2 teguddamu so ago ge mayumba kati omuntu omujja mu kayumba mifaliso gino emigumu kati gubanga omunyige kyekyo tegwaba byatala era gwasanga gukoze nga kyapati kumpi so kakati ezo ze nyumba zetulina omuntu omujja mu kayumba ako omuze mu kayumba gavumenti kemuzimbidde abantu bawano bazibajja kugambya ebijja bya jjajja wange embireke yeri ebijja bya anti kyenkugambye mulina kigavumenti ekifu gende katabuuza abali ekkato olinayo bangi World Cup ng'etandika ebijja bigasayi wano abantu leka bajjajja bange mbaleka eri tujja kubasimayo tebalina kyakkola bajjajja mujja kutuuka okubajjukira olina kuba gundi dictator gende kata olabe kata World Cup ng'egenda okutandika
bakeranga Bukezi Town Council negamba olabe ekizimbe ng'ekyo kya kalina 3 ekeera nejja neteekako sitika negamba ekizimbe ekyo tekisaana kubeera mu kibuga nga tutegeka World Cup mwenna tubawadde essaawa 2 mu nnyanga muvuddemu teri n'omu asobola kugandiramu kasitiika akatono bwekati tosobola nakulayizinga ngalo ofuna amaanyi agakasikako ekkata bwe mwaganiranga muko essaawa 2 mu nnya ziweddeko ne babajjako amazzi ne babajjako n'amasannyalaze beera mu bbugumu eryo nga n'amazzi tolina then oluddako ne babagobamu ne babagamba oddewa munoonye gavumenti mugimalira budde tewali budde tolinayo baŋŋanda zonna abalala buli omu n'onoonya paka lw'onoofuna ze gavumenti ezikula omukono ogw'ekyuma gwe gutuza zi gavumenti kata mu mateeka g'obusiraamu gagamba tokkiriza yadde okubeera ne kapa n'ogireka n'efa enjala kikutwala mu jahannama geyeena abasiraamu be basinga kiri mu Kuraani naye kata World Cup ng'etandise waaliwo ekizimbe nga batundirawo mbaata batundirawo nkoko ebiki ebyo mu Doha wakati bajja ne babagamba wano tetwagalawo bisolo mu bijjewo tebikyasaana kuba wano ku display ne beeganyisa bajja ne bateekako sitiika nga tekuli na kufulu nga ne nannyini dduuka tasobola kugula wajjayo yadde enkoko zaafiiramu ne ziwunya ekkata kaakati ng'olabye enkoko zifa ng'odde ogaanira mu kizimbe mukono gwa kyuma tuzimbye settlements wali ng'ogaanira bannaye ebijja byange Kagame okukuza Rwanda yagamba abaali mu nsozi eno eruhenje mu Northern Province n'abagamba njagala musale terraces tukoye ettaka okukola ki soil erosion ne bagaana ne basinga emikono yagenda ku kyalo ebikirala ewali abavubuka abatalina ttaka najja n'abagamba olusozi olwo mululaba buli wootema terrace maakingawo ekyo kibanja kyo abaaliyo mu nsozi baatema mu seconds wootema wawo wotema nkuwaddewo wawo n'ekyafa tujja kikuwa abalala bonna baatema teri abalagidde be bakulembeza abakuzamu naye Uganda development egenda kuba peyi tuli mu kunyumirwa leka naawe leka anti kamunyumirwe Saladini yali jeno wa Busiraamu 1200 bya Crusades yagamba if you want to destroy a nation without war expose them to vulgarity nudity and indecent woba yaga okusanyawo eggwanga nga tolitaddemu na lutalo gwe baleke bagwenyuke bawedde kati Uganda baatugwenyula benywere mwenge gwabwe kwefuma kuyisa mu gaali egundi eggwanga lifa so kyogamba obukulembeze buli campaign kutta ggwanga Museveni yali kulembedde senga Museveni yali omukono ogw'ekyuma yali baddeko ebbanga eryonna kyoga kati yafuniramu ye yakimanya nti ebyajjako Amini yali agasa eggwanga naye omukono gwa kyuma aganze njagala kubeera mu bukulembeze emyaka 5 nga empire ya fufuga n'abantu kye baagala kamba gwenye empire zonna ezawanga abantu emirembe zawangala Ottoman empire yawangala nnyo kuwa abantu mirembe Roman empire Caligula yawa abantu emirembe nga emperor jja n'abawubirako nga munyumya akaboozi ku street kuba mwanda sakata kyuka naye nga empire zifa so kakati ne Uganda bwetyo tudde ku kya capital city Nakasongola first of all is a right choice lwaki kumukulembeze ategeera si kubano kuba byenjogera tebajja bikola ekigambo ategeera kikyuse bannange obutategeera si kivumu kakati kasozi wontwala mu kwalula abalungu ate eyo si ba expert mba sitegeera naye wonsiza ku bino ebyokunnyonnyola ate awo ntegeera so buli omu abeerako ne waatategeerera naye bino bibasuseeko ebyokulifominga eggwanga genda maaso Nakasongola nze sigenda kwekwasa kya central location eyo si factor capital city esobola okubeerewa eya Indonesia eri wala nnyo Jakarta ku buzinga naye Nakasongola location yaayo esobola ogifuula ekibuga kabaka nga olaba Washington DC lwaki Washington DC we bayisa etteeka eryateekawo district of Columbia ndoza lali 1795 ng'ekisanja kya George Bush kiggwako Washington yalagira abasajja abagezi babiri kwaliko Pierre Linfat mu Faransa ne Benjamin Banaka mu America n'abagamba mutambule mu states 13 zonna ze tuyina mulabe weewasaana ekibuga abasajja be baatambula ne basanga Washington nga lwaki nga eno waliwo Potomac River eyita wakati ejja kukozesebwa for navigation nga Washington wali flat tewali nsozi
nebino mu Kampala ali ku busozi mukaaga ne mwenyumiza ebyo bibuga ebyo omanya ebibuga ebiri mu nsozi gw'amaanyi ge bateeka muhongo konge efaanana Kampala ekibuga kyayo kya mu nsozi naye bakipulaninga bino si pulaning so ne bafuna ewali flat ewali omugga eno ennyanja ez'enjawulo Salt Lake City ebikijo kyangu okuzakisesinga gaba oli amazzi ati wano Kampala mufu so Nakasongola lwaki choice wosanga omukulembeze ategera kakati nga bagambye nti bagajifula capital city obanga Egypt we bakola olwaga tugenda kuzimba new Cairo amaje ga Misiri gatandikirawo infrastructure mu 2015 ngebira byonna tebinakolebwa so kati okukuza Nakasongola twali badenga neke ne company ya UPDF enzimbi kakati batandika process ya infrastructure enguude nene train water navigation kakati bali badde batandikirawo nti river kafo tugideveloping kafo egenda neite na Kitoma negenda yelekera paka ku Kyoga netumanya nti abantu ajja kuva ehoima ngayise ku mazzi ngakosa river kafo Nakasongola choice nungi omuntu ajja kuva e Kampala nga tayise mu luguudo olw'omujjuso ngayita ku Seziwa singa Seziwa batandiso gidraininga ebere nga amaato gajja kuyitangako osange nudini nga tuva eggaba tugenda tuwemula ku mazzi ku maato eri sanyu ogambye otya gomanye sanyu eribeera ku bantu abali ku maato aga abali obulamu obuwemu bwe bubeereyo kyekibako bubeerako okwo bagenda gamanyinaza yigendeko ku lyato buwemu bwe bubeerayo abampisizeemu egaali bajja buvaako leka n'okuleka obuwemu butunda mu bifo ebisanyukirwamu eyo leka naye kikuute buli public bali eyo binakuba mu bifo bwebityo so kaakati abantu baali badde nga bajja kuvanga eggaba bava essese ti kaakati tugenda Nwoya Action Fall ng'ojja kuyita ku Seziwa ogende ogweri ye Nakasongola ne Kayunga mugende ku Kyoga nga muli mu Action Fall nga temuyise ku luguudo naye zo river amazzi enkuba bwetonya gabagati anti baga controllinga baga controllinga ne baga wano water levels ne sirinya eryato ne lituula ku gundi nga olaba nga escalators amadaala ate ne basuula eri ewalala ne geeyongerayo so bagamba nekinga genda olabe St. Lawrence we abantu badala ne bagamba twasoma St. Lawrence we byatusala kale mukuze nammwe anti St. Lawrence we temwagiyigamu abasajja ba St. Lawrence ne basenjazi ne bakola ki ne bakuliyetingawo amazzi amaato mwe gayita so kakati twali badde tubitunuye ebibuga eby'omulembe amazzi kikulu kyogabi St. Lawrence we tebyatusala byasala basiru fe abagezi bitugasa dekanaawo bitugasa St. Lawrence we yakyusa America zemu ku project ensajja ze bakola mu 21st century no 20th century myaka gya 1900 Tennessee Valley St. Lawrence we byakyusa American navigation bavira ddala ku Superior Lake ne bajja paka Ontario Canada paka ku Atlantic Ocean bayita ku River St. Lawrence gwomusiru wa wano za Seziwa tesobola kubeera bwetyo twali badde tutambula okuva wano paka gulu nga tuyise ku mazzi tugayitira kiyo tuva ku Seziwa era tubadde tukozesagana amalala amalaki tuve ne Nakiwogo paka Kalangala anti na wano capital city tugizizza eri temujja kumenya nguudo enguudo tezijja kukola byonna capital city zitegeera kankuweeko nga gundi nja kuza Egypt wali badde nkuwa mu 1974 Nigeria balaba nga Lagos tekyasaana Lagos eri ku Atlantic Ocean ekuteri ku mazzi naye ng'omujjuzo nga Lagos tekyasoboka pollution yokka kaakati ku mulembe gwa gundi bali bamuyitaani myaka ki erinnya ndyerabidde naye ngenda kulijjo 74 anyway weyavaako ne kuddako Obasanjo ekisanja kye ekyasooka Babangida wawa Babangida yajja luvannyuma naye Obasanjo naye ono then kakati bonna be batandika idea ey'okuzimba capital city Abuja capital city batandika ogizimba 79 ku mulembe gwa Ali Sheikh Shagayire ne balyoka batandika ozimba capital city era Nigeria Abuja kyekimu ku bibuga ebipulaninge mu Africa yadde nga nakyo pulani tezaali nnungi nnyo emyaka mikadde naye kye basooka okukola ki bazimbawo Abuja Kaduna Railway ng'abantu abava Abuja abagenda Kaduna Mayindiguli provinces eyo bayita ku Railway
ne bazimbayo Nandi Azikiwe International Airport naye nga byonna pulaani yasooka baali bamwita Tafowa Balewa eyali president we basookera okugira capital city ne bagipulaaninga nti kakibe ekisaawe ky'omupiira weekiri ebisaawe by'ennyonyi gyebiri Nandi Azikiwe tojja kulandinga wa Lagos yokka ne balyoka bateekayo train ne balyoka bateekawo Nigeria bagiyita Nigeria Waterway Authority ye controlling amazzi gonna emigga gyonna okugidevelopinga Nigeria Waterway Authority nga mweno mwina singa tetawana na mwala gwa Hamu singa Uganda Waterway Authority yezimba ku myalo egyo gyonna singa yekola ku Lubigi ne kubeera nga amaato gayitako singa yekola ku Sezwa tulina oteekawo authority ejjo kola ebyo olwo tuteekawo infrastructure Lubigi tubasobola ogitereza nogiwa omuntu ategeera gw'omanye kira obeera ova Lubigi kumpi paka ku Victoria ku muntu ategeera kikyoyita okutegeera omuntu ategeera ebyamazzi abakulembeze abategeevu abalina dream y'eggwanga omuntu ategeera ebyamazzi si byamazzi ate byamazzi byokka byono developing mbadde ngamba onookwasa omugga ekyo tukikwasa abantu abakugu mu drainage ba expert bakafugi so tulina oteekawo Uganda Waterway Authority nga ye controlling emigga gyonna guno tugukolereko ki emyalo gaba tugidevelopinze tutya tubikoze tutya ebyo byonna birina okuba nga muzimba ekibuga ekipya so kaakati Nigeria webatuwe bakola ku Abuja so tubeera bakutereeza Nakasongola twali badde kaakati amagye gatandise okukola ku infrastructures ezo nga train standard gauge railway etuuse Nakasongola ng'abantu bajja kuva Busia paka mu capital city ku train byonna tebiriiwo mulina obiteekawo ebyo byonna okubikola tojja kujja ng'okompensating abasuma abaagula Nakasongola olwalangira Nakasongola tugiwadde city status buli mu suma mu gavumenti yagwera Nakasongola bagiwera kisiti kakati abo bebasobola okuzimba city nalaba Nakasongola kalinga nekyoteremu ketaga nakakuba bomu ne mukazimba buto nalaba Nakasongola obula otuukawo ne babugamba ekibuga kiri wantu we Wano nkugambye ketaga kakuba bomu eyakawa alabika mubi ati ayina kiyali abala kasaba amanya nti no sete Nakasongola tugiwadde status ne balyoka badduka ne bagula amataka ababbi baali eri babba amataka wona balida gavumenti abasala anti kubino bye bazuukusiza tegajja basanga ngabo tebijja kujjayo kweno gavumenti eno nga bawabya n'oluguudo ne baluyisa mu faamu y'omuntu kuba ayagala omusasula gende Kamwenge omunene we Kamwenge yalemesa oluguudo okuyita abatuufu ne lwekoolobya kilometers eziwera kuba luyita mu faamu ye bamukompensating sijja mwogera bakwata ambaleke naye nga gwe mumanye yakoggamukko nakuzina ne bayisa mu faamu ye so kaakati bonna baamanya ne batandika okugula amataka n'agaforeso ne bagawamba gavumenti wejjangu zimba capital city bo be compensating nga tetujja sobola zimba capital city tujja gizimba Uganda eyavuwale kuba bajja kusasulira buli mugagga eyatwala ettaka awo babalire mu biliyoni tuzimbe capital city ngeri expensive n'okusinga Abu Dhabi oba Dubai nga naye sente basasudde bano ababbi kyembagamba tebajja sobola zimba capital city nga tolina land police abo ababbi ettaka lisooka kubagibwako tuwera twala lya bwerere oba wamuddala nedda telina bawa ddala tulina bakiyita just compensation ettaka we waligulira nga liri mu yiika miliyoni emu ne muli inflatinga so tujja kubaddizaayo obutakola loss wagulemu amagoba tugenda bakutulamu emu we tuba tukuyambye oba si ekyo tusobola oli kujjako nobeera beneficiary ku development ezimu ezinaakolebwawo we tuba nti no tuzimbyeyo twagalawo arcade ennene tusobola okuwaawo poloti oba ne tukuzimbirawo arcade nga twakugyeko mayiro namba ng'otwala fulo ya wansi oba neziddako neki nga twakugyeko mayiro namba just compensation tusobola okukusasula inikayindi amawanga bwe gakola kati so kaakati kwata Nakasongola osooka oleeta etteeka America okukuza ebibuga byabwe baleeta ki bava ku land acquisition ne bakiyita imminent domain imminent domain nti gavumenti osobola okuwamba ettaka ly'omuntu yenna for general greater good twagala kuzimbako leerwe tuliwamba nga tetukusasudde na teweetaaga kunnyonnyola nnyo bakuwa bubi kiwandika abantu wajja kutwalibwa olwokola kino na kino newamanya ne batandika ojagenda mu office bweti then ne tukuddizaako compensation ku binaakolebwa eiza abaana bo ne babeerako mu bagenda ozimba leerwe ne bafuna emirimu naawe ne tukuwaayo kasheya akatono akanaakubeezawo n'ebirala ne basobola okuzimba
naye Uganda nga temunnaba kutereeza ekyo omanyi abantu bogenda okusasulira nga bwe bakompensatinga oluno oluguudo ky'olw'Entebbe highway ate nga lwayitana mu kisenyi nno ng'abantu baagula okwo era sene zonna percentage esina yagendera mu compensating. So kyenkugamba tujja zimba capital city ebeera expensive okuzinga ekya Cairo nga neetewesa yadde kuwona nga naye bw'olaba kifaanana nga kifu nnyo. So okuzimba capital city tulina okusooka okukyusa land policy e Nakasongola. Ekiranga tumaliza kankuweeyo ekizibu ekigenda okunyiga wano e Uganda kifuuke ekizibu. Lwaki olowooza bagamba Kampala tali mu Buganda? Ogambye ki? Nti Kampala tali mu Buganda. Omanyi nti ekimu ku kisi kyasinga okwonona relationship ya gavumenti ne Buganda. Olowooza ekyekizibu e Nakasongola tekibeerewo. Ebyo mu byadressinze. Kozi Nakasongola ekitundu kyonna kiri mu Buganda oba ekimu kiri mu Buganda? Ani agamba nti Nakasongola bagamba bali mu Buganda? Balina ne Saabaluuli Nakasongola yonna y'abaluuli. Basaliraawo. So kakati wootolerako sub accountant kalungi ne kalongeza Nakasongola. Saabaluuli ajja kukuba ekifuba capital city eri mu Buluuli. Ng'ate Buganda tekyayogera. Wamu nagamba temugite Nakasongola mugitwale Toolo. Tugitwale Jinja. Jinja era ojja kusanga nga bwaki abazinga ffe tulina capital city. Buzimbe. Abalanga temwogera. Na America yabisanga. Okuteekawo disoloosa kyava kuki. America capital city yasooka kuba Philadelphia gye baalangira independence. State omuli Philadelphia ffe tulina capital city mweta mutunyumiza ne bagikyusa ne bagize Baltimore. Nabo ne beewaana ne bagize New York ate negamba kisusa ffe tulina capital. Ne bagize Philadelphia, Washington n'agamba bino tebijja kusoboka. Buli alina capital city afuuka kirala. Na bayisa ordinance yateekawo DC ne bagula ettaka ku state ya Virginia ndowooza ne North Carolina. Baaligula ne state ne baziwa ssente. Temukyali bannannyini ttaka lino. Kwe kuteekawo District of Columbia. Era bwe baba babala state za America babala 5. Washington tebagibala nti state. It's a District of Columbia. Federal government is Columbia. Anti bagigira mu Columbus okujawula ku state endala. Juka wali ne state ya Washington. Kale ne bagituma Washington District of Columbia. Kasozi kankuleke. Yes, so kamalize kano. So kakati olwabi nebiriwo. Mwina okusooka okutereeza ekizibu ekyo. Mwabu n'ateeka capital city Nakasongola. Musooke musasule oba Nakasongola oba mubaweeyo consensus amagombola mugabajjeko. We mutagabajjeko Saabaluuli n'abaluuli bajja kiki na capital city eri waffe bijja kuvaamu ebizimuntu okuyisa ekibuga ekipya tekiri mu Buluuli. Ekyo kijja kuba kizibu. So mulina okwadressinga ekizibu ekyo. Njagala tukomewo twongere okugaziya. Nakasongola ono ebyaddala practically. Kati olwo ffe tuba tusigala tutya eno bwe tunaaba tukomyewo. Singa kiba kibaddewo. Kyongera kukulaakulanya eno, kikulaakulanya Uganda, tufiirwa oba waliwo omuntu alwana Buganda nga yeekwese mu kintu ekirala. Buganda nayo baba girwana baaki. Nati ngambye oba Buganda yo yeekolera ebyayo lwaki banagirwananga. Njagala kusibulira wano. Nyina Kasozi Samuel gw'omulabi waffe yena gy'osinzira ng'oyagala ekigimusa kya Fatiso time ya mwanye na kulima mwanye bitooke n'ebirala Fatiso nkubira ku 0701 55 85 63 ekigimusa bakiyita Fatiso akasawo ka mitwalo 7 kiri wano wa Kisekka ne just call me Fatiso fertilizer 0701 55 85 63 nebye tuva okuteesaako gw'ogamba otya mu comment awo teesa otuwabule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.